Webwazibidde olunaku lw'eggulo nga bannakibiina abali eyo mu 1,330 nga be baakajjayo empapula okuva mu kakiiko k'ebyokulonda ka NRM okusunsulwa okukwatira ekibiina kino bbendera mu kalulu ka 2026. Wabula omuwendo guno gulinnya olwa bannakibiina okweyongera okwettanira okujjayo empapula. Era bangi balabiddwako nga bazze okufuna empapula okuva kakiiko k'ebyokulonda ka NRM okwesimbawo ku kaadi y'ekibiina. So I'm running for Youth MP. And the people I'm standing to represent are the young people from the 4 sub-regions of Greater North, that is Karamoja, Lango, Acholi and West Nile. Bangi ku bano bagamba baagala kukyusa mbeera z'abantu gye bakiikirira naddala abavubuka n'abakyala basobole okwejja mu bwavu. Ennombo yaffe bweri ffe mu Bulldozer family nti ennombo yaffe ya ssente mu nsawo, buli ayagala ssente mu nsawo ye londa Bulldozer. Omanyi government yateekako amalwaliro ku health center 3 ate she matwagalo binga ne tugafuna naye tegale mu basawo, ekitegeeza nti bw'oteekako ebizimbe nga terina abasawo biba tebibenefiting abantu baffe okuganyirwa mu kati n'olwekyo nze nsuubira okukomawo kwange pushinga abantu bali aba government eteekemu abasawo. Twagala tukole, twagala tumanye timunsindikayo okutuusa eddoboozi ate n'okujukiza president yatukkiriza nti NDP4 ekkubo lyaffe okuva e Butalanga okugenda e Masindi bagenda kulikuba kolas. Dr. Tanga Odoi akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM ategeezza nti mu kamyufu k'omulundi guno buli munnakibiina waakuweebwa akapapula oba voter slip eri abaneetaba mu kulonda akamyufu kano. We are going to print out slips, voter location slips for all voters, like we've done with member aspirants, so that if you're a member, you are going to vote, you'll have to have a voter location slip. Tanga Odoi akikkaatirizza nti omuntu yenna aneetaba mu kavuyo mu kulonda akalulu konna kaakusazibwamu. Since it is lining up, where there's violence, where there's corruption, where there's rigging and open malice, we shall cancel those elections and repeat them.